what are those both things that are keeping us single? Ngolusi tumanyi, ngolusi tetumanyi, ngolusi tugenderera bugenderezi, ngolusi tetukigendera wabula weraba bwerabi nga teri n'omu akunyega. Ekisooka kye tulina okumanya nti bwe tuba tukkiriza Mukama atusuubiza, he will give us the desires of our hearts. So obudde we butuuka ajja kutuukiriza ekyo kyalina otutuukiriza mu bulamu bwo. Bw'aba mukazi ajja kujja, bw'aba musajja ajja kujja. Naye buli blessing ya Mukama ziriko principles. Eyo kingdom ya Mukama erina nga bw'onoogamba nti bw'oba oyagala okulaba kabaka wa Buganda ogenda kukola bwoti ne bwoti. Kati ffenna ffe tulina okusaba nti bw'oba oyagala okuba nga oyogera naye buli kimu okimugamba ekizibu ky'olina okusaba. Naye waliwo ebintu ebimu nga biriko Katonda by'ayagala, ayagala tukolere wamu. Sinti tasobola kukola nga tetukoze, naye ayagala nnyo ebintu ebimu nga tukola babiri. Nti olaba, yes, like co-workers. Kati ojja sanga nti ataddewo blessing naye ayagala olage nti you want it. So ojja kwesanga olina ky'olina okukola. Bw'oba oyagala obugagga ajja kugamba bless the works of your hands. So blessing weeri naye emikono gyo girina okukola. So kati ekisookera ddala bw'oba oli mulenzi osobola okuba nga oli singa okuba nga tokwananga. Kati olina okukwana gwe twala kyakwana. Because Bible etugamba nti alaba omukazi. Okulaba kitegeeza obadde onoonya, then you see. Kati mwabo bw'onoonya osobola okunoonya n'osanga ekyefaananyiza gold nga si gold. So bwe kigaana togamba nti I was rejected. Wasanze ky'otalina kukola kikufuna. Genda maaso n'okunoonya. Nga bw'onoogamba nti noonya lugoye gawuni ya mbaga osobola okuyingira mu maduuka 10. Kati n'ebyo by'osanga abawala n'omukwana n'agaana olumu olina okyebaliza Katonda nti oyinza okuba nga wandifunye ataliwo. Then waliwo n'abawala temuli available kwanibwa. Oli wa kitalo nga bw'olowooza oli wa lukaali. Toli available. Bw'ogamba Mukama nti ndi ready. Kati tugenda tutandika okukyusa our attitudes towards men. Attitude yeeno nze saagala basajja kunsemberera, eyo ino gikyusa. Kubanga buli anajja ogenda mulabira mbali abasajja b'otayagala bakusemberere. Kati nti okwanibwa olina okuba nga naawe oli available, oli welcoming. Nti si buli nti akwana agenda kuwasa, naye tobeera ate rude eri abakwana kubanga tomanya ani mutuufu. Nti omulenzi bw'ajja n'agamba kasa, you look beautiful. Omuwala yenna. Why are you laughing? Kati onakirabanga kyamagero kale lean pass. Jessica, singa omulenzi ajja n'agamba nti Jessica nsaba kwogerako naawe. Omuwala ayina empisa tagama onjagaza ki? Onjagaza ki? That's rude. Era omugabo bugambi obadde oyagala kuŋŋamba ki? Timbadde nkusabayo kadde. Oba n'akigambira awo nagamba ebbanga nkulaba ebbanga ddene so nkwagala. Erina okuvaawo. Ayinza okusanga mbadde mu finance wali church service ewedde agamba nsaba kwogerako naawe. Omugamba politely n'omugamba omanyi nina obuvunaanyizibwa bwe nnina okukola okutuukiriza siina budde. Naye olaba otya tunalabagana enkya mu lunch hour, after lunch hour nja kubaawo. Oba bw'oba okyalina obudde nina ekintu kye ngenda okukola mu office, it will take 1 hour, then yombuulire. Kubanga mu kugulira ba strangers malayika mwe zijjira. Kati malayika yo yakyamagero mwejjidde. Kati nze ngenda kugamba nti gundi obadde ogamba otya malayika ebeegenze. Kubanga ebintu ebimu eby'omukyala gwe bayita virtuous woman alina okuba gentle. Mba sefudde nnyo waalayisi nti tewafudde waalayisi wabuulirirwa. Okwogera n'omuntu tekitegeeza nti akwanye. Kubanga oyinza olowooza azze kukwananga alina bintu na birala byagala kugamba. It's another connection. Ayagala kubeera mukwano gwo just. Neera nga gamba naye omwana oyo singa mukwano gwange nga kyanoonya. Kati bw'otegeera intentions ze omugambe neeyanziza. Kusabayo sometime.
kati naawe usually your time gye tusaba odda ewaka bw'aba ye muntu katonda agenda golokosa omukwano gwo iniyo